Story katutandike n'eziriwo kati. Olunaku olwaleero luli bize lunzijukiza ennaku ezaabangawo lwakuba tezaabeerako so that cross ng'olwaleero Bobi Wine yabeeranga ku Africana Bebe Cool ng'ali Kyaddondo. So there is a bit a distance. Olwaleero tulina Acidic Vocals ali ku Cricket Oval. One of the biggest venues mu Uganda, ndowooza ye epitome of venues mu Kampala mu Uganda. Omuntu yaga nti akuba accessible kule kusinga Kololo tumusobola gipimirako kuba teri accessible kule muntu. Teri Kololo tosobola je. Ate ne audience Kololo Cricket Oval tasinga Kololo. Obunene Kololo mugazi. Ne Cricket Oval ye epitome yetuga nti bwakuba Cricket Oval then zino zonna ewa mitanda Freedom City ezo namazo zifukamiza kati n'agenda ewasinga ye Cricket Oval. Kakati ya Acidic Vocals nga tayise mu protocol nga bwatambula ebivulusuma bwokuba wano ndio kenyambukerumu kuba kati actually nga tonagenda na Kololo bwova ku Freedom City ojja ku Africana then ku Africana n'omalayo wali ye bitusi weze ebikola etandikira eri wansi Freedom City yagikuba omwaka guno yadde ino okuba Africana ne wajjawo okutaataganyizibwa ne bagijjawo bajja kugendawo omwaka gujja bane avaawo ne kati ono ye yasaze busazi ne Reggie yakuva mu mitendera ne Reggie yasookera mu mitendera najja mu comedy store paka lwe yajja ku Cricket Oval naye ono ye kwe kusimba kwe kuyunja then Acidic Vocal then Mudra the virus tusala kubo actually ekibawula ndowooza game yebawula nekyo omuntu mwangu nnyo wakujja ku Cricket Oval n'agamba wano Mudra waali nga ate Mudra ali wa kale katugende wali mulimu n'ayingira munda n'asooka kutuuka munda n'agamba simanyi wano ku Mudra atya Mudra yali waliwo n'agenda eri n'agamba nze ndi musoga gwe ndi musoga mmwe muli wali ekirowoozo kye ekikugira bw'olaba sho zino nga bwe zitegekeddwa olwaleero. I think waliwo bagamba there is more than what meets the eye. Waliwo ekigenda mu maaso kye tutalaba mu bivulu bino. I think ababikola kati tebakyali kufunamu from the audience nti abantu bazze mbungi era ngenda kufuna ssente. Abantu balinga abagamba nti ebivulu byabwe babinshuwalinga nti ekivulu kyange batadde mu insurance oba enkuba bw'etonnya oba abantu bwe batajja insurance ejja kunsasula given a factor. Kati kyekigenda mu maaso ennaku zino nti olaba ebivulu abantu tebakyafaayo oba ani ataddewo oba ataddewo nange ngenda teeka wali. Nekijjamu kino ekintu ky'okugamba nti ekivulu kyo bwe kisala nga olaba ekyawiizo nti byonna ebyo bajja bazimbirako balaga waliwo ayina okubawa ssente kuba olaba kitambulira nakoze loosi ya $3 omuyimbi agamba saafunye nange saafunye but mwalimu ku bantu mwalimu ku sponsorships mwalimu ne ku ssente enkalu ezajja. Kati ekigendererwa ky'ebivulu bino ennaku zino sikimanyi nti kiri ku ssente nti kujja abawagizi bakulage ku ssente bakulage obwagazi nga babuyisa mu ssente bajja basasule si kyekigendererwa ekiriwo. Kati biri ebyo aba Bobi Wine Bebe Cool first mwalimu competition kulaga ani asinga obuwagizi ani asinga naye nga ne ssente zajjanga sponsorship zibaako abantu bajja ne basasula bano oba omuntu agabye tiketi oba tazigabye oba muze oba temuze ajja kiteeka osanga longosira ajja teekayo ekivu ku Cricket n'ayuza n'akuba kye yakuba era n'avaayo n'agamba nze namaze ebyaddako tetumanyi oba yafuna ssente oba yamala n'agenda n'akola extras n'afuna ssente kati nze kyendaba ennaku zino tekiri more about abantu kujja oba nfunemu ssente ekikulu kibaddewo. Acidic Vocal video ezo zolengera bantu abo badde bayingira wani eyo Cricket Oval Cricket Oval kati abo badde bayingira ewa Mudra bano eba Mudra nga baba wano cases ground zigiraba atenga eyo video tebagikutte kati eyiseko sanga mmeka Steven dakikanga 8 dakika nga 8 yesaawa nga nnamba emabega bwe ziba ziri saawa 10 ne dakiika 14 tegeza eyo video ya saawa nga 10 nga 9 omuntu we yagikwatidde oba 9 kitundu. Kiki ekireeta loyo omuntu okugamba nti kannemezeemu kati njala kwogera ku kintu kya Mudra kino first
When baso kuwulira concert eyo nengamba naye venue eyo le stage ya acidic vocals Fenoni yegazie tugenda kujja acidic ene engeri gyalimu alimu gundi alimu obwakyabazinga bwataddemu ku sente omwana n'ayita Fenoni nekola ezo Fenoni eba musende nga mmeka mulimu bweyateeka emiliyoni 10 waliwo ate kwakati eyo stage gwoludde kwa Fenoni tagira nti simanyi nawa simanyana n'emitwalo 2 tasaako byuma atabisaako ng'abanja yadde emitwalo 2 kati eyo stage kati oyo ali fully 100% paid tesobola kuba bamusasudde kati ali miliyoni zenga eyo stage nene nnyo ate y'amaanyi nnyo miliyoni 45 45 ebyo bigondi stage otandika miliyoni 10 ogibala eyo ekitone nnyo be bantu kumito kwebiri eso nyigamu amapesa gange sigategeera leero tata so kakati oyo ye Mudra Mudra mpaka acidic vocals oyo acidic vocals on stage ye but I think tufunyeyo ku video buli abuli ku cricket over kati oyo Mudra really kati oyo Mudra oli Fenoni yabadde acidic kati ya Mudra yeeno bwefaanana ate yani yamukoledde bulina kuzino bana Uganda nga amasavu bagatadde nnyo gundi oyo tabe ATS naku zino gwendaba ATS naku zino gwendaba ngeri kati so abantu badde gamba nti bwe nalaba bwe balangira ekivulo ekyo nendaba venue nenga nezo we grounds ene sumbuyemu ku bantu ne baba gundi si yatulaga nti esoloko ekubika azawi azawi yatugulirawo amaaso gwensoka okumanyirako zo we ground fwe twasooka okugimanyira naye lwakuba nti show za azawi tetuziteeka nnyo ku bya ssente because ziba sponsored neje yakola mu Serena baba mu sponsorship nga ne ticket ne bazigaba basigala tebakola loss nezo wiyo yalinamu obuzibu nengamba abantu banajja biki byenyinza okutunya bwe mba na competinga n'omuntu ti bati atadde wali naye kanteke wano nemezeemu kati osoka notunira amaanyi ge ng'omuntu kati oligwo competinga naye musoka nemweza ku minzaani ndeeta abantu oba yabaleeta kuba mulimu abayimbi nga tebaleeta abantu nga balina basanga nga asanyusa baliwo nga kasita abasanga nga mutu abakuba n'abatta n'akuba n'essama then mulimu oli ng'agenda kubeereetera kati osooka n'otunulira omubali naye kati ate kati kyenkyagaddeko kino ekintu kimu nti ndabye ku bantu nga batadde amaanyi mu kumanyisa abantu nti nina ekivu abayimbi batambudde ndabye Mudra atambudde ndabye acidic vocals buli wentundigula social media omulaba nti nina gyendi ndieno yatambulira ku rhythm yandi musoga akubye nnyo busoga yagendayo n'akolayo ne drive number era I think abandize yes balinamu ku mputu naye basobola okujja omwe bantu basobola okugamba lwaki teyakiteese waffe lwaki teyakitadde mu ddembe tunye ne finances zibasobozesa busoga region nga bw'ogimanyi n'ebyenfuna byayo zibasobozesa okuba n'ezibbaasi n'ebiringa ebyo baŋŋambye babadde bataddewo arrangement nga olaba Regi bwe yakola nti osobola tugamba osasula emitwalo 3 omutwalo transport 2 kuyingira n'osasula lumu tiketi wali naye bagambye waliwo arrangement ndoza bbaasi nga 15 osasula ate bakuwerako ne kapaketi kapira awo gy'olya waliwo enteekateeka eyabaddeyo nga bbaasi zirina okuva ebusoga eyo nalabyemu Ugatunes mweri sponsorship that's why olaba Fenoni ensasule kuba bw'olaba Ugatunes of course nanyini Ugatunes ani General Sali Musali kati olaba Fenoni ensasula 100% tebanja kati ajja nakwataganyizaamu awo naye ndowooza awo aba ayambye ku art directly kakati kyekyatutte Mudra ndoza bwe yategedde naga bano ku kasente nyinza obutabasanga balimu Ugatunes ate Ugatunes erimu General Sali Musale ate akasente ye takeeguya wakwata oba akwata ludda waawo kati kwe kusala n'agenda emagere n'agenda ku kitebe ekamwokya namulabye ku kitebe nalabye ne Nina Rose nalabye eba parade kalimu abatera okubeerayo ng'ayita mu parade eyo esimbi abo abayitawo baba baki tugendeko ku kitebe naawe okyewogoma bbali nedda sinafuna kintwalayo ate abagendayo bagenda ku kigendayo wabaayo enkuŋŋaana wabaayo enkuŋŋaana tulina abamawulire abagenda ne bagiya amawulire ago anti nga stakeholder mu nkyukakyuka obeerawo n'owulira from the horse's mouth
n'otugamba nga bwe twabaddeyo. Kasooke tuwummulemu tudde tudisikasinge ababadde abagenzi awo tulabe ne impact gye balina naddala ku bivulu kati ebigenda okubaawo